presidential candidate tumulina Mubaraka Munyagwa. This is Inside Out. Alright, kale nkwaniza ku mutwe gwaffe ogwa SML News UG yotya nomunafa atugoberera yonna gy'osinza okutugoberera weebala emirimu bannafa bali bweri w'eggwanga mbalamusiza ddala nnyo abali ku kyeyo mwebale kukola ate mwebale kuwuliza bifa mu ggwanga lyaffe. Sabbiiti zino ebbiri eziyise nja kuzijjukira nga sabbiiti mwendabidde ettima lye mulina ne muvuma nze ne mumpisaamu eggaali ne mugyerega nze banne kugamba obuntu bulamu mu nsi yaffe bwaddawa oli ku kizibu gamba nti bannange banzibya akalulu sente zange zigenze walalala gw'okaaba nga nti kiriyose twakigamba bulijjo tukigamba mulanga mbu singa kyafiiriddeyo kati bw'enfirayo n'ondya ennyama mumwagala kulya era siiru nze mba nfudde ate nkulinda bulinzi naawe gye naye kale awo ffenna tuba tukola weebale kubeera naffe nze Sir Simon Eyanga Kusaaya. This is Inside Out. Alright, kale nga bulijjo ate ndine General Moses Bigirwa eyali president wa Eastern Revolutionary Platform kati Ssaabawandiisi ow'ekibiina kya Common Man's Party. Bigirwa abadde atalaaga nsi yaffe Africa era y'omu ku baali mu South Africa gye buvuddeko katono agenze okusinkana bannayuganda abali e Butemba. Ebo njagala kukulisa ekirikayi. Bali batya bannaffe? Bannaffe gye bali balungi. Ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe mu Uganda babigoberera bulungi. Wadde balinamu bufakisi babulamu butonotono naye ebisinga babirina. Gwe ng'omuntu era nga bakwanyiza bulungi? Yes, baanyaniriza bulungi era mu maanyi. Era na meeting abantu nali nsaba okumiitinga. Strategically, revolutionary, politically, financially, twatambula bulungi. Olwo nga bakwaniriza so that actual saliyo olaba nga bo bakutuulira ng'ani? Ekibuuzo simanyi yadisiti simanyi kwokijje kuba ndaba nga yeah, because you see abantu babaaniriza one gwe balaba nga atedowa yes nga wansonga wansa. I am the Secretary General of the Common Man's Party, which is 2 weeks old. Yes. So within 14 days twakamala mu kisaala twatwakiriza obuwagi bungi nnyo ku international level. So n'olw'ensonga eyo bayaniriza mu kapasite eyo eya Secretary General wa Common Man's Party ate jjukira ng'omuntu ava ebusoga waliyo obubondo basoga nseete waliyo ate kati abalina interest busoga agenda nabo gye bali abo nabo n'oba meeting. So yes, kati ate ne wabaawo kategori endala nga yo erina ekifaananyi ekigazi ekiri ku international level okubroadeninga enzikiriza yaffe. Were these people excited to see a Bigirwa? Yes. Or people excited to see a savior? Because bibiri njagala kulaba ku Bigirwa the individual nange bannyanyiza buli neebayo kubanga bakulabanga ina cause for transformation, for change. Byonna byombi byakoze. Kisooka nali sigendangako South Africa ng'omuntu. So ate nga balabye bana byabufuzi bangi. So they were excited okusinziira ku byenkola e Kampala n'ebyenjogera bibakwatako nnyo. So they were happy to see me. And then too, they were happy to see the Secretary General of their hope. That is Common Man's Party. Ekibiina ekikwata ku muntu asembayo wansi ku ground. Ate ng'omutaka oyo
yena nyini Uganda omutuufu. So omutaka oyo nze Sekuyita Bigino we, so bananyiriza message lingi embeera efaanagana bwe. Let us today define with you. Because you know Bigirwa, I'm not an ordinary man, you know that. I've been to school. Yes. I don't know how many masters you are holding, but whatever it is, you are learning. You know. Who is the common man according to you? Paint me a picture of the common man you think you fight for. Yes, a common man is a border rider. Ali emityana, ali ejanga, ali embala, ali Soroti, ali Gulu. Ali mu Uganda. Ng'avuga boda n'anoonya ssente n'ezigula element n'ezikaluba. Naye nga element is a requirement. Omulimu gw'obwa boda. N'amaliriza nga erinnya byavugiddemu mpagukubye wansi. N'olwaleero ekamu tulina gwe tuziika kweyogera. Bavudde kamuye okujjawa. A common man ye mukyala, a single mother or whatever. Akola essaawa 10 ate n'amaliriza ng'asuza enjala. Kyokka ng'amaze nga essaawa 12 yakola. N'amaliriza ng'asuza eki? Enjala. Asuza enjala olunaku lwonna. Omukyala oyo bamuzaalamu omu, bamuzaalamu babiri, bamuzaalamu basatu, ne basuula awo. Si ne basuula awo. Why is hard? Baspamu donor. Why do you score ne basuula awo? Oli nadduka obuvunaanyizibwa n'abulekera omukyala. There are very many. That is a common man. Okusuula nga nti okay n'amuzaalamu omu oba babiri n'amuleka awo. Kati okusuula n'addukira ewalala. So we are targeting that. Common man. That is a common man. Obwenzi bwe. Reckless woman. Baamuwasa n'akola obwenzi bumuleka awo n'abantu. Kati gwe eri twanda kulaba o describing yourself. The network. You are not a common man. So for our definition of common man, you are not. Neither are you a common man having come in a drone. You came driving a drone. Bigirwa, you came driving a drone. I am the vision bearer of a common man. You are not a common man. I am driving the vision of a common man. But so you are not a common man. Vision bearer. Bigirwa. Or common man number 2. Number 3, we are looking at a graduate like you, like any other graduate. You have first class, whatever field. N'ayongerako masters, ekyozeebwadde wali bukyaliwo. Naye ngetwogerera ali Arua, ali Gulu, ali Kampala, ali Mityana, ali Masaka, asaba mpa omutwalo. Abo bangi bwe bati. The common man. Mpa omutwalo nsobole okukola ki? Okuyita mu mbeera. So you are relating the commonality of the man you think about to poverty. To the situation on the ground. Because that is it. That situation on the ground ne poverty byebiri. Ati era byebimu. Kati mubeere timubuzaabuza abantu. Era twabagiridde. Temukyaddamu kubuzaabuza abantu baffe ba wansi. Muli bulungi waggulu ate mubuzaabuza abantu baffe. So our message targets that man, a graduate who cannot afford to earn a 50,000 a month. Ali mu mpa omutwalo, mpa 10,000 ngule airtime. Ali mu kusiba kapapula. That is what we are targeting. A common man. Ye munamawulire. Let me come to your field. As a senior general. Move carefully. Yes. Be careful. No, not to be. Not to threaten me. Because for us we have carried out thorough research. Mu field yamu. Twagala okununula munamawulire. Akolera SML Media Group. Goba wa kamera n'agenda mu field nga abaproprietary ba SML bamugambye genda weeteekanize mu field. No salary at the end of the month. No allowance at the end of the day. Najja mu field n'asaka store nga nungi naye olw'okuba
gy'alina okufunamu ensako n'agisabirako akasente, which is contrary to the ethical requirement. Yes. Kakati ate nga ye practice mu field. Press conference eggwa bannamawulire ne balemerawo. Naga facilitating of okitegedde ngamba saasidde bulijjo tebamanyi nti oli bawemula. Nedda si kuwemula. We are trying to treat the disease. Okay? Kakati ffe oyo, that is a common man, a common journalist. Media house gyakozesa talina njawulo n'abasirikale batitookera olutwalo. Beyagambanga nti wona weka nini, si ndio weko na silaha, kwani utafute chakula. Kuba gavumenti ina sente esobola kukola ki? Kusasula naye oli awo ozunga n'emmundu. Genda onoonye sente. Kakati highway robbery nefuuka highway robbery. Era yamaliza gavumenti egumu. Kakati we want to fight for that journalist. Nga mu kumufightingira media house gyakolera erina okufuna capacity esasula ba staff. Okay? Okay. Sir Simon Muyanga Lutaya nga proprietor wa SML Media alina okufuna obusobozi obusasula ba staff be olw'obulango bumuweebwa olw'ebintu byakola ebiva mu ssente asasule ba staff abeere bulungi ne ttiimu ye naye ebeere buki ebeere bulungi. So we are not targeting Simon Muyanga Lutaya. We are targeting the workers of Simon Muyanga Lutaya. That is the common man. Tutunuulira omuntu asembayo wansi. Tutunuulira omusirikale ali akawunga n'ebijanjalo okuva ku Mande paka Sande na omwezi ne guggwako nga yemmere eriwo naye nga asula mu Mama India Pole. That is a common man. Omwezi ne guggwako ne bamusasula $5,000 NSSF egenda okuzitema ng'asigazza $38,000. Take home. Kati take home oyo tasasula school fees. Tasobola kukola to expanding income. So that is the common man of party. Bigirwa Moses General. You know you are dealing with me. Yes. Are you a common man? I am a common man. By the definition you have given. You're not the categories. Four. And I am happy you have given good explanation looking at the civil service, where you talk about the military, looking at our education system that no longer produces, looking at our is that middle group of people who have no aspirations, single mothers, single fathers. You keep talking about single mothers, you forget we the single fathers, who are even more responsible than those other idiots. Then you talk about the man who takes a border and rides it the whole day, but cannot survive. By those four standards, definition, where do you belong to be a common man? I am a common man because I have such information. Yes. And I have been able to galvanize. I have been able to galvanize that information and present it before. Oh, Jesus. Hey. Therefore, me and my president, we are common men. We belong to that category. Because you know, history defines the future. Or in a party president, somebody now one came, yes, it's not a party president. That's the man you are following. Not following. We are both leaders. The president, I'm the secretary general. It means that I'm not just following him, but we take decisions on behalf of the party, a collective decision. But I respect him as my party. How many members does your party have? Very many.
It is very unfortunate. SM media, SML tusobodde kubeerawo ndowooza. Tukikoze ku short notes. But you follow the platforms of other media, you will see. Olusani akabonero gaffe kali mu byalo, omwogezi waffe olwaleero zene delegation from your district kaliwo. Ate nga bonna bavuddemu NRM. They were almost 15. Akabonero Lusaniya. You think by 2026 naba muweze bitano 500 people. 500 people. Omanyi kati Simon oyogerera mu nkola y'ekisoga kiri ekikadde. Enkola eri ey'ekikadde ewulira obuwulizi abalina bye bakoze n'egoberera ebyo gomwoteeseza kati olaba nga ffe batatambula era mu very sure ogenda twegattako mu maaso eyo nga tumaze okukwata ennyo kusingako wano. But I'm telling you, olwaleero within 14 days we have structures in Ankole sub-region. We have structures in Toro sub-region. In 14 days. In 14 days. We have structures in Bunyoro sub-region. We have structures in the Benzuru sub-region. Government kibagobera. Olwaleero tuba presenting before the media. Government kibagoberera. Kati bayise balalu. They are lawyers. Younger lawyers. Educated young men and women. Biriya mubaddeko ebya politics obukoma nnyoko si bye tuliko ffe. So politics ewaffe mulala nnyo wa issues. Era bw'oba tolina issues ewaffe tolinaayo katebe. Ku level y'obukulembeze. Kati ku level y'eno wansi bakomonimeni baffe bo bajja ne tubagayidinga. So ewaffe omuzannyo teguliyo ogwo okuvuma abantu. Ebyo muvumavumeeyo abantu nga temulina nsonga. Muli mu kukamera eziri ku international level naye temulina kye muzigamba ate tuwaffe tebiriyo. So abantu abakulembeze abagenda nga bayimaginga mu common man's party bali substantive. Singa bakuzamu kamera ya BBC neya CNN kati naga nti yogera ku Uganda oyogera ki kati CNN kati girindi ate gambi ya BBC ne CNN yeno tutugire ebyaffe ebyokukyalo oli ku inside out the General Moses. Let's get to the politics. Yes. Where to look at? Do you think the Wakatina omuzimu gw'ebibiina bino ogw'okuteekawo obubiina bino gwavuddewa? Si bubiina bino. Omulabika because mu mwezi gumu tulina ekikyo Olusaniya, tulina ekya Nsereko, tulina ekya Lukwago, tulina ani omulala ekya Mpuuga, tulina just formation of simple loose political groupings called political parties. What's the motivation? Kiki? Kakati gwe understand yo nga munnamawulire. Ensi ebala ebibiina bimeka kukuuma yuko. This is the limit. You don't need more political parties. Oba waliwo qualification egamba this is the qualification. If you have the capacity, you form a political party. There is no limit. Numbers in the ekyo ne kibeerawo kubanga olina answer yakyo. Kakati nvunaanibwa ku Common Man's Party lwaki etandikiddwawo. Ensonga nzikuwadde ez'omuntu gwe tutagetinga. Okwongerezaako ku kabonero kaffe. Mumutagetinga mumumanyi naye mugenda mukolera. Amaloboozi ge gagenda kuvaayo. Era tugenda mu empowering psychological. Ajjeko gavumenti. Anti kankubuulire. For us, if you have the mandate of the common man, we are going to cause change. Ebintu tubyekolereko. And that is our mission. Tikiriko wadde okubuuza. Enviri zikuvudde ku mutwe.
ffe twagala common man ategeere byalina okubeera. That's why we came up with Olusania serving the tray over platter. Olusania, it is Uganda. That is Uganda. Omukyere gwe twaliirako, it is the national budget. National budget. Kakati abaalya, those are the regions and the sub-regions mu Uganda and the general population. So tugamba buli region kefune access to national budget. Ekiti ky'ennyama ekyalimu ye mwami oli Kaguta Museveni. Buli alumako wakuba obusomi. Eyo interpretation yiyo. Banengera ku interpretation gy'okoze. Ati ye yagabula. Ogambye omukyere. Ye yagabula. Si ye yagabula se. Kakati, that is the description of Olusania. Uganda, national budget, and beneficiaries. Region is, what region is a benefit is equal to other regions. That is our argument. Era tutuulira ddala mu ideology eya regional political empowerment driving mu Eastern Revolutionary Platform. We want equal opportunity, equality, equal opportunity. We want justice. Because Simon nze naawe, we share the background. Tuva mu family ezitali nnungi nnyo. Tuva mu byalo ebitali birungi nnyo. Watuulanga ku Lusania lw'emimonde. Nemugira saakowegere bw'olwapiraawo waffe teruliyo yagala kwewaayo yabanga mimonde awo mimonde oba kalo ate nno nga tutandise n'olusanya terwaliwo baaliwanga buyikulujjulira ku ndagala n'ogira n'otula bwoti ne bakuyigiriza discipline and we are demonstrating that discipline ku national budget self control ku national budget nze olujuliro olunatuulangako nga tokkirizibwa kulya ng'oswankula. Naye wano bajeti yaffe okimanyi bulungi nnyo nti waliwo n'abateekamu ezaabwe. Parliament yakwata wano abantu. I mean anti-corruption court yakwata wano abantu juzi. Ng'oli yateeka billioni 3 mu national budget. Zize ng'omuntu. Okitegedde? So, we are demonstrating using the traditional serving tray. Nti bw'obeera ku lujjuliro taata alaba ani aswankula naga kino ekyante kibeere mu ntuuka ani asoose okulya ennyama bwe tulidde ku kanyama kwolu tokkirizibwa kulya kanyama kwanza omala okumalawo mimonde kwanza akanyama ke kazimbayo sajja mukirawo bwebisi kyo kiba kitakula kutuuka wali okiwulidde kakati shared meal Simon omuntu weekalire gy'ova okimanyi tali connected ne government. Okimanyi ddala bulungi eddwaliro ly'ekaliro teririmu wadde akantu bwaka kubanga olaba eryekamuli temuli ate eryekaliro. Oh Jesus. Whatever that intends to mean. You want to say by any standard because we are the district mother. The mother district of Kaliro. It is Kamu. Olabe ewaffe kankubulire. Twafuna accident nga tuva okulonkinga common man party. Twagifunira Naggalama nga tewali ddwaliro erya gavumenti eriwonya omuntu. Ne tuvuga paka Kayunga nga tewali. Ne tugaa tugende ewaffe e Kamuli. Ne tutuuka e Kamuli nga Panado w'abaana yanaawonya omulwadde nga tewali. Abaana ne beekalakaasiza mu ddwaliro. Omusawo n'agamba baana bange niye munankuba entuufu. Niye munayuzamu amataawo. Wano tewaliwo kiriwo abaana eza mubatwale mu bukiriniki bamulaba across the road oba mugende mugule eddagala lye mbawandikidde mujje mbateekeko amazzi. As simple as that. Naye ng'oli mu kizimbe ekinene nnyo ekya gavumenti. So common man oyo agenda mu ddwaliro eryo oweeka muli kyogamba interest ze zimuli mu kibiina ebibiina tebiriwo. Common man weeka muli oyo atasobola kufuna wadde Panado. Interest ze zimuli mu muntu agenda okuprovidinga that solution. Not Simon, not Jihu, no. So we prepositioning obulungi, a message of Fenevere Nungi, we are going to command the politics of this country. So the mission is clear that
mission yakukendeza Kyagulanyi Bigirwa ne Munyagwa batwaleko Nsereka atwaleko Besigye atwaleko Mpuuga atwaleko atisi abadde ne 50 asigaze 20 mission eyo esinga kuyamba iyo mission egijewo fire tugimanyi wadde nga tugiraba abatatwagaliza bagidraivinga ku line internet but that message is very very wrong. Yes, kubanga Kyagulanyi omulwanyiseeko ki alina gavumenti is he in power. Our opponent is NRM. That's why olwaleero twanivairinze abantu abavudde mu NRM. Mpuliriza mukati bwana 47 years. Yes, nga n'okuba osazeeko. Banga you have lived for some good time. Really ever people. Naye tewaliza mu bukulu bwange. Ebyobufuzi bye mmanyi I can tell you. Nti byonna bye mukola. Mubikola because Kyagulanyi has pressed a button that has put you in panic mode. Panic mode how? Niya mwe secretary Mulinayo. No. Muline enimbe mukola. Nedda sebo. They are pressed a panic. Muli mu panic first of all. Me, I am a secretary general right or wrong of Common Management Party. Is a president of National Unity Platform. Is chasing for power. I am also chasing for power. Oyagala kungamba nti Arsenal weri, Liverpool weri, Man City weri, nti Man City yatondebwawo kuvuganya Manchester United. These are two different clubs with different agendas. Naye waliwo agenda ebagatta nti we are all chasing for the trophy at the end of the season. Agifunye, atagifunye addemu mobilizing. Kati toyinza gamba we have emerged to fight a national unity platform. Bali mu power, bali mu gulugudo ekali. Bateeka yeddagala ekali. Tebalina capacity. So lwaki oyagala futulwanyisa abantu abatalina maanyi, abatalina buyinza? That is not our target. So we tokimanyi nti byonna bye mukola okufoominga obubiina kutya Kyagulanyi. What is bubiina bw'ogamba? Olw'okubanga gw'olemereddwa okukola ekikyo. Common Unity Party, PFF, DF, ekyansereko bakira. Nze simanyi sina kyemanyi kirala. Nze manyi Common Management Party. Ekibiina ekirwanira omuntu wa wansi asemba. Waliwo kino Munyagwa kye yali bali bakira. Ebyo byonna sibimanyi. Ekintu kyemanyi kiri eki. Munyagwa bwe yatuuka ku Common Management Party olusanyiya yali yako ERP. Kati Simon, tojja muzibu njagala okugyawo emboozi n'ekiboozi ekibadde kizimbibwa nti we are here to fight NUP. No. Ffe target yaffe era ffe tuli kuruutinga mu NRM. Anti lwaki owakanya kyendi ate wekifacting as a what? No. Ate kakati debating on how. Mpuuga nti wangi salako Masaka tonziza oba osalako abataano. Bigirwa ne Munyagwa mufube Busoga ne musalako abasatu. Nangama Paadi kwata Eastern tujja kuwa buli kyoyagala kyonna. Akasajja tekafunayo obwemufi. Nsereko Kampaloni sajja yeganyiza. Ani omuganyi ogenda omobilizing? That mathematics you are telling me, actually it is a better strategy. It is a better strategy to cause a demise for NRM. Because oyinza okuba nze nina obusobozi obusobola okujja ababaka ab'enjawulo e Busoga ng'ate NUP tebuyina. Eyinayo omu ayinza n'obutadde, eyina omu mu Mbale ayinza n'obutadde. Nalabye ng'akola ne pronouncement he have distanced himself away from National Unity Platform. Oweri Bududa Honorable Nambeshe. Kati ki kyoyogerako? Eyo ye regional political empowerment yennyini. Nti wowe olina amaanyi onywezeewo. Nti amaanyi ngalina bwewati. Nze Simon Muyanga Bisaala. Leero bwe nyambala kooti eno nga tekuli taayi. Enkya n'enzira nga ntaddeko taayi. Are those two different people? Kiyenze omu kisinziira.
kubanga bw'oyambala ng'otaddeko ttaayi nga yiwe lawyer n'ogenda mu kkooti omulamuzi ajja kuwuliriza era gwe the same person bw'okomawo n'ogenda mu kkooti neyo esaati yo nga bw'oyambadde omulamuzi ajja kugamba sikulaba tumwayi sikulaba you are not properly constituted so two are different. So kubanga mutuzo oyogera na secretary general soko ojjemu mu birowoozo byo bigirwawo oli omutemi w'ebikajjo ow'ebusogga mu 2021 Bigirwa yali ku opposition mu NUP ku 2026 Bigirwa agenda kugira mu opposition mu Common Man's Party. Yes, as a secretary general those numbers added. Yes, then the number added. Yes, kuba ekisooka luli saawangula kitegeeza kemu erongo byayita this time round ngenda kuwangula kuba constituency gye nvuganyamu erimu wa NRM era njagala ontegeere bulungi ffe Common Man's Party target yaffe esinga the constituency ezirimu aba NRM tetulina lutalo kuba naffe abaakapitalinga edda the constituency unless otherwise so oyagala kunvunaana okuvuganya owa NRM ku tiketi ya Common Man's Party I think obeera mukyafu so luli nali kadeideyi mu NUP 24 hours tezikyamala mu byenkola kyesaajo kimanye olungo okola aye ebintu bingi meeting ku meeting sina na budde busala njala ndowooza olaba enjala bwe zinguzeeko ngenda okwezikiriza bwenti ng'enjala zikuze n'enviiri I am extremely busy doing meetings because bwe tukyali mu meeting ono mwana w'enjogera niwaga nti busy doing nothing yabata anti kakati mmwe Simon tozanyangako byabuzibu kisooka obadde mugobereza ebbanga lyonna oli mu UID nga toli ku top leadership n'obeera mu DP nga toli ku top leadership n'obeera mu FDC nga toli ku top okitegedde badde nga bakuwa bipande n'obitwala ekaliro ogenda kimbe ebipande bya Dr. Besigye nali memba wa NEC ya FDC okumala emyaka 7 nezasebo nze nkubuulira kati fe abazze baganyira ku top tukubuulira nti 24 hours ziba tezikumala anti nze nkubuulidde nze nali mu UID nga ndi vice president Eastern that is the top position nembeera mu DP nga ndi national deputy youth leader national that is the top leadership nembeera mu NUP nga ndi regional mobilizer Eastern era nga ndi member wa NEC ezanyira ku top nga ndi 005 kakati ndi secretary general so kati obuvunaanyizibwa bwaneeyongeddeko okiwulidde obuvunaanyizibwa bwaneeyongeddeko era obudde nina butono kivula naawe onoonya n'ombulwa tonoonya emirundi gyonna olowooza mba nkujemedde bujemedde so naye abaana baana baffe bemukisa bemulemagisa abafa tetunaba okugjako ng'ogamba tugaba butuwa baana bangi babakwata. You're going to arrest many people because of you. Your political comment is going to cause people arrest some death. Linda kukati wanze tulina kawa waliwo omwami gwe bayita Burora yawangudde ne fulaga yawa yakava mu komera ffe twamukwata si we NRM. So what do you mean? Eri system eri ya buli muntu yenna agishekinga. Burora ali ku bail nakati omusalo Simon badra nze sibaina kubayo Simon ebo olitegeera ddi But you know, I feel for these young Burora nze yamukwasa. You have been to prison. Yes. Like me. I've been to prison. Yes. You have listened to the stories of these young people. Some innocently there, others dumped and forgotten, others have never appeared before a judge. They have no hope to do so, and they are there fighting for who? For political comedians. Chogamba, buli komera lijjudde political prisoners. Ekamuli teriyo political prisoner n'omu komera lyayo naye lijjudde.
Yeah, these are criminals, you know, you're saying Kamuli. Kati lwaki Pirates, rapists, thieves. yes ffe tubakwasa society eritoteni kati abantu bavaayo okulwanirira society etereere ate lwaki ogamba mugenda bakwasa ng'olwedda amakomera amajju. So the solution is tufightingire ddala tukozinge change tutereeze ebintu jjukira waliwo ne ka order jjajja teyateekawo ebakwata ng'obbye embuzi bii mwanyi ebadde otema bikajjo ebizi ya neighbor no bail bw'omanye ekiri mu makomera mu byalo gali bwegati many cases allegations badde bakola ki balwanira ttaka adda byembuzi yange poliisi ekwata because balina issues z'ettaka agenda okuvaayo ng'ettaka lyakyusa ddaki obwannannyini kakati ezo ensonga eziri mu society wansi teze tuliko era tuteeka mu byabufuzi byammwe eby'e Kampala eby'okuvumagana ebitaliiko ki ebitaliiko pulaani tuli mu bya serious tusaba otusonyiwe entalo ezimu ezitalina makulu. As a politician, eze wandyogedde kikuuka miskwayinali mu Kampala. As byokuzoseka nindi okuseka nga kiri eri kiyinza kuseka mu byabufuzi naawe kubanga nkimanyi it is a dynamic game. Kyagulanyi yasanyukanga ng'osumbuwa enaare kati osumbuwa ye ate ensumbuwa ye nti yali mu power okugyeko ng'ogamba era kino kankitereeza waba Kyagulanyi yakonayivinga ne General Museveni ne batagula ddagala mu lwaliro ly'e Kamuli then we are against him. Era is a bad man. Wabanga Kyagulanyi akonayivinga ne Mwai Museveni ne balemu okulima oluguudo from Wambakoti Tumbula Muti Kamuli Bukungu landing site then they are bad. Both of them they are bad. Kubanga gwe omutaddemu eri bw'abanga Kyagulanyi yatalima luguudo from Kamuli to Kaliro, you know that route for via Namwendwa, okay? Wakati waliwo ekisenyi n'okuyita tokyasobola kuyita then bonna batuviire tebalina kye batugamba kubanga okusinziira mu njogera ye kitegeeza nti Kyagulanyi is also responsible to the destructive action ezikoleddwa the system. So if he is responsible, we are against him. If he is not responsible, tumuteka bufalingi line because he is not our enemy. Let's look at the party primaries in NRM. You as an observer from a distance. I can't be just an observer. NRM will conducting a business because NRM yes allow in quarter. What I've observed is that NRM as a party is one of the big problems. General Museveni yagenda okuleka mu Uganda. A group of people who are not trained, a group of people who have money, a group of people who have guns, a group of people who are not oriented. They are extremely rich, they are armed, they are not prepared, they are not nurtured, they are not oriented, they are not kugamba si bazimbe mu byobufuzi. And that is NRM. Ebyo byalabikidde mu kalulu kaabwe. Ekibiina kyokka ekyakoze akamyufu kaakyo ku ground, campaign tezaabaddemu reasoning. Wonna badde ndaba saalabyeko bakungu b'NRM bagamba nti basebo ne banyabo kubanga Mwami Tango Doi yatugamba bagenda kukubira wamu mugenda kukubira wamu rally because we are part of the voting system. Ne batugamba mugenda kukubira wamu rally ne tusuubira tugenda kulaba kuba kulembeze NRM beteeseteese nga basaba akalulu. Omuntu asaba akalulu kisooka abeera ne manifesto najja n'agamba nti ekibiina kyaffe kikkiriza bweki okusinziira
ku values z'ekibiina kyaffe ngenda kukola bwenti oyo ye mukulembeze omuteeketeeke ebyo saabirabako ne kiba nga kitegeeza ki kitegeeza nti NRM ejjudde ba grabbers, someone who want to grab political position agiberemu for 5 years atuukirize ebigendererwa bye naye nga si kulaakulana byabufuzi bya ggwanga bye byalabikidde mu kamyufu k'NRM. Campaign ki ezitabeeramu issues, campaign ki ezibeera characterized by kibooko, by goons, guys. Eka muli wokka wali we twali kankuwa ekyokulabira eka muli bakandidate baali banna Kamuli municipality, ababiri basajja ababiri bakyala, abakyala ababiri ne balabika nga abalinamu ku maanyi okusinga abaami era ne baba suffocating. Kandidate omu n'agula ejjambiya 8, omulala n'agula 100, buli omu n'awa eggaali ye jambiya ekaabe, ne beetwala emisinde ku street ne beerumba mu mabaala. Zino ensonga ziwulire bulungi because gw'oli mu kintu yes, ne beetwala emisinde mu mabaala ne boonona properties ne bazza emisango gyennyini eminene bagwa ku mmotoka y'omuwagizi wa kandidate omu ne bagitemaatema. Omanyi okutemaatema emmotoka ne bagitema emipiira 4 ne gikka wansi ne bagikuba endabirwamu ne ziyiikamu ne bagibiikula bonnet ne bayiwa omusenyu mu yingini. NRM banoonya bululu nga balwanyisaani olwo anti revolt teams eno kampu eno neno kampu eno poliisi ne interveninga ne baako beekwata nekwata ba commanders ab'eggaali zombi ne batwala mu kooti. Bwe batwala mu kooti bakandidate bombi ne basinkanayo okugenda okununula abantu baabwe. Omulamuzi n'alemera abasibe, essimu ne zivuga okumanya NRM egenda kwolona eggwanga lino. Essimu zaavuga ezisinga omulamuzi amaanyi nga ziva Kampala. Omulamuzi n'agamba mukime abantu bammwe mbawuddeyo. In the due process mu bail application bano bakandidate ne beevuma obwenzi obukuli naawe obwenzi obukuli. Abasadde bona bakulambayireku iwe bakulekera kiwenda nga bakumazeewo obulogo obukuli kumanina wena obulogo obukuli mama wange yafa wasala ente nagisala ekyokuba obutalifa ebivumo by'abatamiivu byonna obimanyi we true leader niye common man. I am on the ground and you have that evidence. You have ever heard about that recording? Abakulembeze b'NRM nga bali mu maaso g'omulamuzi nga tebamanyi na kumanya this is a court. Omanyi bwe respecting a court because it is the third organ of the government, the judiciary. Abakulembeze banno mu NRM tebamanyi na kumanya kooti kino kyekitiibwa ekigisaana obuyinza erina bwebuti ne bwebuti tebamanyi. N'olw'ensonga eyo sebu njala okutegeeza nti NRM yatukola bubi nnyo, exercise gyekoze eki gevuddemu tenekyalinze bakulembeze naddala ekamuli. We can end parties across the board zonna ziri muteekateeka bakandidate baazo byonna ebibiina ebisinga obungi ebitono n'ebinene. Media eyapabuleeta olwedde yamaze okufuna 7 NRM olwedde yamala okulaga gweraga Kyagulanyi juzi yanjairinga ekifaananyi ne nominating y'abantu bammwe Nominating where? Parliamentary ku bifo mu presidential candidate omulina Mubaraka Munyagwa presidential candidate wali nnyo yefate president waffe era ye presidential candidate unless otherwise Munyagwa for president. Why not? At times Munyagwa is a lawyer, is a mathematician, is a teacher of physics,
informal electorate, informal mayor is very serious. Kati your profile, your anti-kati politics gwe tomanyi. Politics yalimu art, the element of art. Olwaleero nze ne mukyala we ne muwala we omuto n'agamba waliwo abadde banvuma nti ndi musirusiru teeka ne famire yange teri mu makulu muwala wange wuuyo omwana n'atusampolingamu. My name is Sarah Hafifa Mnyagwa, a student of law in the United Kingdom. My name may not be on the ballot paper, but my voice, just like yours, matters in this fight. Era njagalayo omukulembeze w'ekibiina omulala aleeteyo omwana we atusampolingemu ng'owa Munyago watusampolingemu. Aleete mwana. Muwala wa myaka mu campaign. Muwala wa myaka 18. Wa Munyago. She's a law student in UK. Mwana wa Munyago. Ali mu mwaka ogusooka akola mateeka. Atukubyemu eddakiika emu n'ekitundu, my friend. Buli muntu ne yennyenya. Ojja biraba ku line. My friend, ng'ebintu birala. Kati we are serious group. No, now, our chairperson electoral commission is a professor. Professor Namara. Era wali ku kirebe kyaffe Rubaga ataddewo tenti esingako awo obunene abantu bali mu kujja kupikinga fomu. Nze nga Secretary General ninze banaabasunsuddemu nkooneko stamp ne signature. Abantu bagende banominating. Nomination ziri mu September. Ate yangu wako Simon nkugamba okwangu okola nkukondereko kitaafu. Mwana wange tumalire wano bwe tutuuka wano nizo obutabisobola oli kuweesebera news yugira inside out nga bulijjo wanda bakugalira wangu olugirugule ate kuvaako wakugalira gye waddukira jangu ewange olugirugule nze nkomyawo nema n'embandi yawo nga nkwata ebipapula byange my academic papers nabyo nga ntuulaawo sebo ina secretary kinwale yeyo mwana wange nebigira nga nina stamp ya nga bangambye nti waliwo azza okulaba omwami alina obugalo bindi ye Simon muyanga lutaaya ayagala kisebo yo kale tujja mulaba mwana gara okende This is Inside Out.